member of parliament twabanyonyola naye temuwulira kakati olwaleero kimaze kuba buli muntu yenna eyali akukutane namujju kyamutuuseeko sejjoba mwamulabyeyo yamukoze kitatta bwe baali bakukutanayo ono gabange bazongoba omuntu bamugoba omugezi bamugoba oyinza kuba mutabazi noleta kitatta kati mwe mubadde mubonaabona naye kati mulaba ekyabatuukako olwaleero namujju tasobola kwogera namuyanja mulowooza ani mubi kubanga buli muntu wasooka kulwana namutabaazi n'omuzaako omukulu we Kalitani kati nesajja bamwalwanyi juzi Kamaali yamulwanyisizanga simanya abenda gwe mumukimanyi abantu benda gwe mukimanyi akalulu ka Kamaali we kafiira toyinza kukwata muntu gwe bayita Kiyimba abadde kansala wero sitiriro omufulabe gwa palamenti bannange namujju ayagala basiru banne namujju ayagala abantu basinga bategeerera abasiru naye mmwe basaba ne banyaba bali wano tubasaba muleke kututtira kitundu muleke kutta disitulikiti yaffe toyinza kukwata kavuga NRM n'ogiwa kaadi kiringa gabola bakyakula kye bakoze basooka goba Mpuuga bagobye Sseggona kati ogenda kubeera nani kati okwate wano ogobe Kamaali owa masters ogobe Kamaali olete Kiyimba pisiro tugende mpola oyinza otya okukwata Kiberu alina diguli alina diploma alina masters n'omuteekako bazoono natalina na B7 okula mutya gwe kambabuulire basaba ne banyabo kambabuulire eno gavumenti tuyina mistake waliwo etajja kukkiriza abantu bagende bafene kaadi zaabwe kubanga sika kaadi n'oleeta n'embwa n'embisi President Museveni naye yeetaaga palamenti erina abantu abaina kubanga njagala okubewa akafaananyi nga Sseggona ayimirire wali ali mukuteesa nga ne Kiyimba ali wali ne namujju wali wali tuli kuki namujju amaze emyaka 10 nkugambe ng'ogyeko okwogera nti Yesu oba nno takololangako mu palamenti ndi basooka kamera wano mumuleeta atuka ani namujju kasa kwogera statement za luzungu kuva n'agamba I am here I am going namujju soto ate zitabula abakulembeze baffe aba NRM n'abo abalowooza nti bamaanyi mu kibiina kya NRM naddala ennyo ate abalina appointments ez'Oweekitiibwa President ne ofiisi ye mweyo ensonga nawufunye aka audio oba aka video kamu ng'omuntu omu ye presidential advisor ku nsonga z'ebyobufuzi naddala mu ofiisi ye etwala Greater Masaka n'ebitundu ebirala nga bwe mpulira kwasigirina gune naye nga kitegeeza nti Mr. Mutabaazi George ye presidential advisor ku nsonga z'ebyobufuzi n'okukunga abantu yayimiridde mu lwengo mu ggombolola y'Endagwe n'ebifo nga 2 ng'avumirira ba flag bearers aba NRM mu Lwengo district mwe mwade chairman wa district ne member wa parliament owa Bukoto Midwest kibi nnyo nkivumirira kubanga kati nga offices zaffe za NRM naddala ennyo appointment z'Oweekitiibwa President okubanga ze zigenda okulinnyirira abakulembeze abalondeddwa abantu n'avumiramu ne chairman wa NRM wa district ekyo ekintu nkivumirira ng'omukulembeze mu Lwengo ate nga speaker wa district ku lw'abannange ne ku lw'ekibiina kyaffe ekirungi ekya NRM tuvumirira ekikolwa ky'abantu abeefudde nti bava mu gavumenti waggulu okujja okulwanyisa abakulembeze abalondeddwa abantu newankubadde ng'alina aba independent bapagira si musango kubanga bono banga independent NRM leaning mwogerere tuvumuna akola ki noonya akaluko naye okugenda ng'ovumirira omuntu alina bendera n'omujerengulula bwoti abalonzi bakole ki NRM leaning tubayina abantu baffe gye bali tubavuma
si musango mwana waffe wa NRM era tumumanyi nti gyali wa NRM naye ate ono yamusukulumako n'akwata bendera ate gwereka kugenda ate otuuka okuvuma n'omukulembeze w'ekibiina. Nkubiriza bannayuganda naddala nnyo bannalwengo tubeere bakakkamu naye omuntu ajja n'empisa ng'ezo former gavana wange ze yakoze ze nalabye sorry we are sorry tusaba ate naye bamubuulirireko bamukakkanyeeko kubanga ekinaddirira kijja kumwafekitinga nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange.